munzikirize ndowooza tukozesa this microphone kuba yo ndabe ekola ebitajja. Ngenda kubanga nyaniriza omugenyi okuva mu URA agenda kutubuulira ekitimwagwa kolangani. Ngenda kubaka ebibuuzo byemubuuza nammwe nja kubawa omukisa mukube ku masimu mubeereko ne byemubuuza. Yesebo tusangayire. Amina. Kwasoza otya muna. Bulungi nyabo. Abawuliza NBS mbalamusizaako nnyo ate era nembaniza ku programu eno. Amanya nze Deo Maseruka, compliance officer okuvaako mu Uganda Revenue Authority etabyera ejjinja. Nange nsanyusa okusanga bulijjo nkulira buwulizi awo mukyalo nakuba ettendo lya Mukama. Twali tusome eyo ticha tuli mu nasale ticha nabuuza abaana natubuuza ffe kuba nange naliko natubuuza nti mwenani amanyi Katonda ffe netuwanika Katonda abeerawa mwana omu nawanika nti Katonda abeera mu kinaabiro nti atya naga nti olunaku olumu taata ne maama baali balina gye balaga taata yasooka okunaaba ne maama nayingira ekinaabiro maama nalwayo n'amala essaawa nga 2 so taata najja nakonkona ku kinaabiro nagamba ne Katonda wange okyali mu kinaabiro kati omwana nalowooza Katonda abeera mu kinaabiro kumbe maama yali mu kinaabiro taata yali yeewunya bwewuunya amazima naye we bali kuweereza Mukama. Amina. Mukama omumanyi tolinga oli omwana yali tamanyibwa Mukama gyali amazima ndowooza waliwo ekitiibwa kya Mukama. Katonda alina okusooka mu buli kimu yatubeezezaawo yatutonda teri muntu mulala ayinza tonda muntu manyige kabe musamiza afaanana ate tatondangayo muntu era n'enkuba etonnya ewaabwe okitegedde ate ne balembeka amazzi agava wa Mukama kitegedde okay kati amanya otugabuulidde nziriramu amanya Deo Maseruka Deo ngenda kwesanga lya Deo kisoka kya byonna aliko NBS radio ayagala kwebuuza ova mu URA ekiti kyogwamu kyekiriwa ekiti kyengwamu kya compliance officer yakola atya compliance officer yo yabeerawo okulaba nti omuwi w'omusolo n'ekitongole bakwatagana bulungi laba wabo mulumulu bono babuzeemu oyo yaba abugonjoola nga tukwataganye n'omuwi waffe w'omusolo gwe tuyita client. Kitegeeza ne bye tugenda okubuuza tuli ku muntu mutuufu. Ekisooka kya byonna waliwo omusolo abasuubuzi gwe bava ne beekalakaasa era omusolo gwo gulese gututte oba nkyogere ntya billions of money abantu se bafiiriddwa mu kwekalakaasa. Omusolo gwo nga baguyita influence ali ku mpewo ayagala kwebuuza kyeki gwavuddewa gwatandika ddi gugenda kukoma ddi ekisooka kye byonna sooka otunyonyole kyeki kakati ekituufu akatubagiro kabaddewo wakati wa URA n'abasuubuzi ate nga be bannaffe batubeezaawo ne guweebwa amannya mangi Infinix, Ifrizi, Syphilis buli omu nga kyasanga kyayita system eno ekintu kino ekituufu. Yes naye ekisooka okutereezaamu Ifriz si musolo Ifriz system ebala omusolo nga eri mu bufunze nnyukuta 5 electronic fiscal receipting and invoicing solution. Buli nnyukuta eyo erina kyekiikirira bwe twogera electronic tutegeeza ekyuma kikalimagezi yabwe nakuliranga eddanga ekyuma kikalimagezi eba kompyuta yekanga zendaba waneezi mukozesa ZNBS naye essaawa zino kompyuta esobola okubeera esimu esobola okubeera akuuma buno nga obutunda airtime obufulumya uniti z'amasannyalaze esobola okubeera tablet esobola okubeera iPad so nga tubala omusolo oba okulipuresinga system eri enkadde ebaddewo nga omutunzi mu kufulumya receipt oba fulumya invoice awandiika mu kitabo oba alina okuba ne receipt book oba invoice book eyo n'awandiika mu kitabo. Kati enkola empya eriwo nti twabitutte electronic nga tukozesa ekyuma kyonna kikalimagezi ekisobola okufulumya ka receipt kayinza okubeera mu hard copy nga olaba buno lwatulumiza ku supermarket oba obw'amasannyalaze nguguze yaka oba esobola obeera receipt oba invoice ng'eri mu soft copy kati eyo electronic. Then twogera ku fiscal FISCAL tuba twogera ku musolo si physical ni fiscal twogera ku musolo so tuwogata electronic fiscal ensasula oba embala y'omusolo ng'ekozesa ekyuma kikalimagezi. Then R nejja kuba kiri ekigambo Ifris eri receipting. Mu ordinary business we twogera ku receipting twogera akapapula ako kowa omuguzi okukakasa nti asasudde ssente ka receipt akowa acknowledgement oli asasulidde ekintu kyatwala. So electronic fiscal receipting nti ogenda kubala omusolo
no kugusasula ng'oyita ku nkola ng'okozesa ebyuma bikalimagezi ng'ofulumya receipt ezo. Wabula system eno tukimanyi nti mu business si buli lw'otunda nti ofunirawo ssente mu cash. Waliwo ajja otwala ekyamaguzi asasule later oba asasuleko then osigasigazeyo ebbanja. Kati eyo ayi wegiramu invoicing nti invoice ogiwa omuntu ng'atasasudde ebanga document issued by the seller to the buyer demanding for payment, reminding the seller a buyer to pay. Omusolo guno wado maliriza? Yes, mali maliza ye ye invoicing. Then S esembayo is standing for solution nti eri emabega lwe bizibu byetwalinga tulina. So kati enkola ya IFRIS ngeri nabizibu byo okugonjola igenda bigonjola yenyabo. Kino kigenda komadi paka Yesu lwalidda oba kigenda tukekisera kikome? IFRIS teriko komo yatandika mu nnaku z'omwezi lumu July 2011 era ebaddewo ng'ekozesebwa era tukakasa nti going forward bwe tugenda maaso bwe tugenda okubanga tugikozesa nabolaba nti emabega lwe twalinanga TV eza analog ne wajjawo eza digital toyinza gamba nti digital zirivaawo ddi eyinza okuvaawo bwe tubanga tufunyewo ate esingako kweyo. Okay, kakati mu byonna njagala okubuuza eri mateeka oba mu abatudde bugamba nti katukiba kubbe namwe mu kiwulire? Yes, ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo ekya Uganda Revenue Authority tewali kyekikola nga tekiri mateeka era kiri under Ministry of Finance, Planning and Economic Development. Era amateeka gano ag'omusolo gava Ministry of Finance negagenda mu Parliament wemala okugayisa ebanga bill, amendment bill wemala okuyisibwa Parliament ng'egisiza negende wa President n'agisaako omukono. So IFRIS eno eri mateeka nga yajjanga statutory instrument number 2 wa statutory instrument number 2 eya mwaka 2020 neyisibwa Parliament negidebatinga so nejja nebeera mateeka. Eteeka ddala specifically lifuga IFRIS diri ya katundu 73A aka Tax Procedures Code oba section 73A Tax Procedures Code nga kagamba nti omusuubuzi yenna agwa mu mutendera ogwabo abali ku VAT abali abatunda sero zaabwe nga ziri million 15 n'okudda waggulu omwaka period y'emyezi 12. So ng'omusuubuzi yenna oyo nga byadiringiramu biri ku VAT ate era nga asusa million 15 omwaka alina okubanga ali ku VAT ke katundu ako kagamba 73A aka Tax Procedures Code. So IFRIS eno eri mateeka, URA is just an implementer. Okay. Implementing at Parliament. Kadeka kango batengali n'ebibuuzo bingi. Njagala soka nkubuza ekibuuzo ekimu oluvannyuma nsooke nkole ku ssente ate nkokomerewo ekirala. Ensi yonna yeekalakasizza neggala amaduuka oba feffekka wano yo fe Uganda? Wano Uganda ffe twekalakasizza naye nga IFRIS teri wano Uganda wokka. IFRIS eri rooted mu gye bayita Agenda 2063 eno nga yayisibwa African Union Summit. African Union Summit eno yatuulanga 15 January 2015 mu kibuga Addis Ababa. Neeyisa yali eyogera ku mateeka ag'omusolo n'enkuŋŋaanya yaago nga balaba nti mu nsi za Africa ziyimiriddewo nnyo ku musolo oguva mu bintu ebiva ebweru ze tuyita import duties. Kati nga kitegeeza bw'onooyimirawo ku musolo mu bintu ebiva ebweru ojja kwenkalejinga nnyo abantu okuimportinga ebintu ebyo okugula ebintu ebweru. Naye ng'ate na wano mu Uganda oba mu nsi zino ezaffe munda twetaaga okubanga tukolye tutunda ebweru naffe bitwekolera. So ne bagamba nti tuwongere amaanyi mu kusolooza omusolo mu bintu ebiva wano mu nsi zaffe munda. So ne bagamba nti twetaaga okuclosinga linkages zonna eziriwo abantu okudojinga omusolo oba obutawa musolo mutuufu. So nga kibatunulira kwe kuddira omusolo okugubala nga tuvudde mu nkola eno ey'ebitabo wabula ne tugenda ku mutimbagano. Yeyo Agenda 2063 eya African Union. Naye mukisussa nnyo.